Okusinziira ku bibala ebyafulumizibwa ekitongole ki OBOS omwaka oguwedde byalaga nti abavubuka bakola ebitundu 7.5 ku buli 100 kyokka ng'ekyennaku ebitundu 48 ku buli 100 tebalina mirimu. Kati ebbula ly'emirimu mu ggwanga naddala mu bavubuka lizze lisindiikiriza bangi okweyuna amawanga g'ebweru okufuna ku kasente. Mu kuyayaana kuno mwe bagwira ku bannakigwanyizi ababafeera ne babatwalako obusente bwabwe nga babalimbye emirimu. Kati olwaleero Minisitule y'Abakozi n'ekikula ky'abantu ng'eyita mu nteekateeka yaayo eya External Employment bakoze ekikwekweto ku kampuni eziranga okutwala abantu ebweru oba nga ziriwo mu mateeka. Okusinziira ku bakulu mu Ministry bagamba nti bazze bafuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nti kampuni ya Hasaya Recruitment Company Limited esangibwa e Nansana ku 8 ezze efera abantu ne batwalako ssente zaabwe kyokka nga tebagimanyi mu biwandiiko byabwe era eno gye basookeddeko. Eno kampani etwala abantu ebweru okukola. Bwe twakebera mu rekodi zaffe twasanga nti eno kampani terina license. Nga bwe kimanyiddwa mu mateeka, kampani yonna eyagala okutwala abantu ebweru okukola erina okuba ne license okuva Ministry of Gender. Kitegeerekese nti kampuni eno ebadde erimba abantu ne batwala ebweru mbu waliyo emirimu kyokka ne batuuka nga teri mulimu na gumu ne badda mu kuyagga. Teri mulimu. Naye nga tolina akuyamba. Bano bo kye bakola kasita otuuka eri bw'ofuna ekizibu nga bakusalako ku masimu bakubulookinga. Tosobola kucommunicatinga, tosobola kukola ki ng'obeera stranded. Gye buvuddeko gavumenti yagaana bannannyini kampuni zino okutwala bannayuganda mu mawanga ga Jordan olw'entalo eziriyo wabula ne badde esindika abantu mu mawanga gano ne babonaabonerayo. Kati mu Middle East wabaddeyo entalo. Kati abantu abagenda e Jordan mu budde nga buno. Fenga gavumenti tubadde tetukiriyalinga abantu kugenda Jordan. Naye omuwulidde omukyala atwala abakyala okukola obwa maid e Jordan. Amina Nakanjako addukanya Hasaya Recruitment Company agamba nti naye waliwo abaamufera ne bamuleetera license enkipule. Empapula ze baleeta memorandum nga bandaze nti bayigesanyize bampadde fake certificate bampointinga nga secretary ne bampointinga nga badirector. Yes. Ono alumiriza bakampuni gy'abadde akolera okumukwatirwa obuggya oluvannyuma lw'okutandikawo kampuni eyiye. Okwawukana nabo ngenzeyo ku law firm ku Buganda Road nenkebera nga exception teri registered. That's why tulisavinze erinnya eddala. Then I sent message ne mbagamba siddamu kukola nammwe. Ne njogera ne lawyer ne mbasindika demand notice nga ntya nga buli wajja wano agambe bagenda kututiisatiisa. Ne mbawa demand notice. Ne batandika babadde bansabye abaana 3 abakatu. Waliwo n'abavubuka be tusanzeewo ne batutegeeza nga bwe bakooye okuferebwa kuba ssente ezibatwala ebweru zibamenya okunoonya. Baffe batunda bintu, nalina piki yange nagitunda, nalina akataka kange nenkatunda, nange ekyo kyange nkula nja kugenda kukola ki? Kufuna kyenkola, nange mbeeko kye neekolera. Kuba kye ky'amazima, ffenna abagenda ebweru tubeera mu bulumi. I just sold my cows. The one I had. And now what's next for you? I don't know even. That's why I've been here. Because I have no anything again. I'm just here. I was telling them, give me back my what? My money. Nali mmaze oteekayo ssente zange. Teekayo $1,400,000. Abaminisitule basabye bonna abalina okwemulugunya ku kampuni nga zino okujja okwekubira enduulu. Era akakundi k'okukusa abantu ko kanene naye nga minisitule tukolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala Ministry of Internal Affairs okukola operations bwe tufuna information nti waliwo companies ezitwala abantu nga teziri licensed oba ezikukusa. We tuviiridde mu kifo kino nga Amina ne banne bakwasiddwa poliisi okubanoonyerezaako. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.